Munnakatemba Ahmed Rubowa yavuddeyo n'atangaza ku nsonga za Diana Nabatanzi ajjukira nti nno kigambibwa mbu Diana Nabatanzi yava mu kibiina era n'avuddeyo n'abaako by'atangaza ku nsonga za mukyala we ate era ne Florence Nampijja. Akanyiriro munnange nga kakisse omukyala ndabirira omukyala akulabirira oyina omu mwami Rubowa oyina omu mutagambirira bameka anti oli mwami musiraamu kyobola nkubuuziza akyammala yani oyo Lucky Woman oyo nja kuyitekeeka ku kijiro gye omubuuzeeko waliwo abagamba nti emizannyo gye mwazannyanga gyatambula nnyo mu covid kati gyaseebengerera ensonga lwaki mwanoonyeza aba Ebonies bakabaka ba stage wange muli nzikiriza nti kijjako muntu ndowooza ye buli muntu akulowooza nga waba akoze eki bw'aba ayagadde kubanga wali bwamala okunywa n'atamiira naye waddemba okutamiira waddemba okulowooza kyaba ayagadde kyonna abaana b'okozesa mu mizannyo gya romantic nga babeera kyogamba abaana abatali bwe batyo bo tebaafuna opportunity kuzannya mizannyo banoonyeeko ebibiina ebirala ekikyogambye sebo kikyotegeeza sebo ekise nnyini kiboolaba bennyina beebo besirina bagende ku bibiina ebirala bazanyireeyo omukyale wakata complaininga egonda ezo zoportrayinga mu mizannyo mukyala wange mukazi mulungi nnyo era bwe nzirayo ng'anize n'afukamira neegayirira ng'akusonyiwa n'asonyiwa ng'obulamu butambula waliwo abantu ababuuza mukyala Diana omusuubirayo omukomyawo mu kibiina ate gwe nagamba nti yavaamu bantu be babitambuza mbu yavaamu nawe otegedde nti baali mwali oba takyalimu ati okitegedde nti baki olunaku lwebukera ku makyali n'akugamba nti yavaamu kitwale abaana abo bakuumoote kuba bagamba ebibiina munnange mubeera munnya abaana okweyagala emizannyo nga tebagigira naye bulungi kati ze babadde zibalema omukwano buli mwana yenna tumwagala bulungi tuteekeddwa okuba mu kibiina nga tweyagala nti omu baamu nga temweyagala temuba munakola mukyemere ngamba laavu afeerange laavu zibeera waka obateekako ekkomo nti mulimu tetwetagako laavu ng'embeera yonna bwebeera Mami Ahmed nsaba okinkolere kirwa kyonna mbuulize ku mukyala Florence Nampijja yasuza atya mbadde njagala kubuuzaayo nange ekibuuzo ndi musajja musiraamu nina omukyala neetagayo owokubiri mbadde kusaba okunfumbirwa Lindako lwaki nze why me why Florence Nampijja nsaba onfumbirwe nange nsiimidde nze asukulumye nawo ewonzita Mu mawulire amalala JB Fashions twogera munnange ku bba wa CEO Info Trust bavuddeyo ne bamulangira nti yandiba omusiyazi bannange si byaffe nga aba Newspack Channel katubeere nga tubikuwa era ntandika nkyokunoonya ettaka bwendifuna I'm going to be part of you in this journey. Era mukama wampanga akadde akatini kinijja kujjanga tutambuze tukole ebintu tulage ensi ekkubo kale one love babe again awe nkwise babe video webadde eggwayo oyo JB wa Tailored Suits agambye Mickey okay one love babe so both of you are fucking they are fucking. Because how can you accidentally call another man babe? Something is going on. And this is part one. Let me come back with the investigation. Babe? I mean, say babe. Oh my God, can't come back to them. one love babe again awe nkwise babe No wonder Mickey buli kaseera abeera ayogerera abakazi ku live. Mbwe abakazi bakuuzi, abakazi bayaye, abakazi simaye abakola batya. Bwati wakola. nti abakazi bagenda balumbye emyaka ana gye balumbye baadi babonna emisuwa gye bali kungulu gya gulwini abamu kati bawusigaalo bakaddiya amannyo bateeka mu mateeke boogera nga agagenda okugwa. Be very, very careful, Abana Bobuwala. Men who are here on social media spreading hate about women, those men usually want men. Ola mu video mune wa mwise babe accidentally. Can you call a fellow man babe accidentally? No, there is something going on. There is something going on. Both of you
are fucking. Penge unavuddeyo n'ayisaamu eggaali maama wa chicken kw'ossa ne taata we. Mama. Naye abakazi nga bazira. Oyo omukazi yazala chicken. Mama chicken na video njikoledde gwe tata chicken. Mukwate mutabani wamwe mubulire mama chicken. Tata chicken. Mukwate mutabani wamwe mubulire olwo ebintu ebitayitawo Uganda. Okujjako ng'alina visa yensuubira nti suspect chicken alina visa. Ali mu kukola ebyo ajja asange smooth landing waliwo amubalira. Mwana we alina visa ya America. Ate ng'era alina n'ekigulu. So agala kukola kibayita smooth landing mu America empapula zibeere ku jju. So right now agala kuleka maaka eno kimwanguyira okufuna empapula. Naye nsaba abazadde babuulire chicken. Omusajja oyo atula mu kati gwe bayita simanyi oyo ani azala chicken nambeemu. Mbadde mutwalanga interaction emusangudde mu ssimu yange waba yazala chicken. First of all, bw'oba gw'ozala chicken tulina okukolako kye bayita intelligence. Tulina okukunoonyerezaako. Jini zo tulina ozinoonyereza oli muntu kikaaki. Waba oyambula Malcolm is a representation of me genetically. Chicken alina ebinege ebyava ku mugengo nabitidde. Zeno nasose ne mwoza nga muliba muwaayiriza. Anti we mulabe nga kkiriza ki video zino nga mayiye. Muno mudongo. Alina ebinege biriko ne seperingi. Byawagama ne bikola emmonde biti. Wandiika nti emmonde. Jalali bisala federo nambeemu ebyo ebinege ebyo omwana yabijja ku ggwe nga jini zava ku ggwe nasita mwakula bubiibwa buli toddamu nakutuula mu kati nti analyzing ensonga ssemasonga mazima bwebyo byava ku sayidi ya maama we eri bannange baakula bubi ku bukojja taata watuulire amagi gennyini gali anyenziriza enkoko bamma yageeganya okoze okwalula chicken ng'otuulidde mutu walabika ate wejja onkulaba entambula yotambula ogaziwagaziwa bwoti n'amazina gewezinyazire ngamba omwana ono ne tiktok eyo mugiraba erimu ebiryo munagigenda ennyaba influencer ba tiktok munabagenda nnyo ddiyo layini mazima eyo layini musiibaze bagamba wano eyo layini ya tiktok ba influencer abasinga bonna wamujadili ensonga z'amukunja tezinnaggwa okuyita pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni sitaani n'okwambala t-shirt eriko liri pazo n'abalala abawagira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati munnange wategeezeddwako nti no bagenda kumusiba oba bajja kumusiba bino byayogedde. Liri pazo yagambye eki? Yagambye bwe buziba nga tebakutte agenda kwebaka ku nnyina. Abaana be Faridi n'omulala okufa. Mukyala we ali olubuto afiire mu ssanya. God forbid. Okategedde? Yagambye agenda kukwata mukunja bagenda kusiba. Mumanyira n'oyambala t-shirt nga kuliko ebifaananyi bye. Kaakati tukole bwe tuti. Liri pazo bwankwata n'ansiba abatafiiriza nze. Abafiiriza abayimbi bembadde ngendo yamba. Kuba bonna nadde njamba bonna. Nze kimanyi mu ddwaliro nadduseeyo nga sinnawona. Era ekyanzirusizaayo nga ndaba abayimbi abo endongo egenda kubatta ebatadde omuguwa mu bulago. Ne ngamba naye nkola ki ku kitanda. Era okudduka okuvaayo Liri pazo luno oluyimba sitaani wuyo nabadde njagala lumuwa. Yabalutuulamu. Era n'addaawo muyimbidde ddemo eyo ekyalina ddemo. Nze njamuwa luyimba lwasobola oyimbira abantu ne batabongoota ne batabanga be bayiyeeko amazzi enkuba beekubye. Omanyi obulumi omuyimbi bwawulira n'oyimirira ku stage epakwaki ne bakuwolerezako naga abepakwaki badde tebamanyi byoyimba n'ojja e Masaka n'oyimbira abantu nga bonna
bakutunuulira bati. Kabaata wuno si musanyufu n'okuba nti no munange Mukunja yavuddeyo n'ayambala t-shirt ya NRM ate n'atandika okuyita Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni sitaani. Agambye nti y'omu ku abo baamujja mu kkomera ng'asibiddwa naye ate kino kye yakoze mbu yandiddizibwa mu kkomera okusinziira munange ku Kabaata. Mukunja atasera oli mukwano gwange nze omu ku baakujja mu kkomera nga Love Masa akusibye nekusondera ne ku ssente. Mukunja atasera kino kye wakoze okwambala t-shirt ya pulezidenti nga bw'oyimba sitaani nga tebakimanyidde ddala tomuwagira oli muntu wankyukakyuka. Mukunja atasera bagenda kukwata obonyebonye famire yo n'abaana nga bakusibye ng'amagye gakutte. Mukunja atasera mulekera okukaabya famire zammwe nga mwagala kabampaane baba wane nga muwagira nnyo enkyukakyuka. Abasajja bagenda kukwata ojja kuddamu okulabika nga ne pulezidenti amaze okulayira. Mukunja kino kiwakoze kibi nze nkakasa bagenda kukwata Mukunja. Bagenda kukwata amagye gagenda kukwata gakubonereze munnanga ate wejjuse nga osibiddwa omale emyezi ng'oli mu kkomera mu kifo kiwandibadde okolera famire yo. Mukunja wakoze kibi. Muyimbi w'eggwanga Bambi Nando Love yasazeeko enviiri oluvannyuma lw'okuba nti no Bambi taata we yava mu bulamu bw'ensi eno. Agwoli mu kulabaawo babadde bali mu kuba nti n'ate enviiri ze munnange bali mu kuba nti nno bazisalako. Tusaba Mukama Katonda ayongere okuba nti nno Bambi amugumya. Olutalo lwa Ssefuko kwosa ne Hezo lukyagendera ddala mu maaso naye tukkirize Hezo yasobola Dr. Ssefuko. Kale katubeere nga tukuwaate olutalo lwabwe. Oboda nakwe bakako baby. Hey baby. Ngoli wala isinyo. My love, why are you too cheap? My love, you're too cheap. Honey, why are you too cheap? Baby. My love, why is your ass big? My love, what you are doing, Maviga? Baby, no way back no border. Hey, baby, now, eh? My baby, my sweet baby. In the room, Saja, go to Mr. Expensive, and you sleep with border money. My honey, my boo-boo, I love you by your chip. You have a big hole behind. Anti naye woti bubira ng'owana banno nga wobavuma. Nyoko yakusiiga omupali. Obubeere. Nange oyagala bambalire mu basajja bwe wayagalako ne bafa. Nyoko yakatta abasajja babiri. It's on record. Taata wakuzaalira ddala ne Haji Musana. Era ekyalo ky'e Buddondo kyonna mukitegeere nti maama wa Kagoya Hanuna gwe mumanyi nga Hezo ye yatta Haji Musana. Ze Hezo yampa obujulizi. Okusinziira ku taata we amuzaalira ddala. Omukyalo oyo gw'olaba yalina ebbuba. Yasanga taata wa Hezo mu bwenzi n'amutta. Ekikigwe si era mukimanyi bulungi nnyo Haji Musana nga tannafa. Oyo omukazi baali bamugoba mu maka g'e Buddondo. Yali apangisa naye ng'alunga omudagala ng'alwanyisa bali abakazi abalala abana. Era Haji yali yamugoba lwa bbuba n'ebyo ebikolwa byakola bye mulaba ebiringa ebya Hezo. Era bwe yadda olunaku Haji lwe yafa baali bamuganya oyingira ekikomera ne baleeta poliisi. Mahi abimanyi. Mahi ye yabuka ekikomera n'afuluma n'aleeta poliisi nga maama we oyo muwala bagenda mukuba. Olw'eddagala lye yalunga eryazinja olubuto lwa Haji Musana okutuuka okutoolokoka n'afa. Kati oyo serial killer ababatta abantu toŋŋamba ekikigwe. Wali ontwala ng'olowooza siibyogere. Akasajja kantama kati wakoze live ng'oŋŋamba mbuno
sidda bwenzira yogenda kumfumita gwani yagambye enkomawo kyogamba bulijjo obadde okyalowooza nti nyinza okudda obadde okyalowooza nti nyinza okudda sikomawo ddira sigenda kukomawo leka mbeereyo gyendi golooza mbuno gwambeezaawo gwe yantonda ssebo oba golooza oli katonda nti gwabeezaawo abantu olowooza people can't live without you. Are you oxygen? Wali ompa ssente? Wali tompa ssente? So tomanyira nnyo. Nga nkugumiikiriza mukazi gwe oli wa malusu. Omuntu watateekayo malusu takuzina tolina mazzi wena ennyingo z'akalwo kimanyi wobeera ku mukiro obanga kano akatebe akataliimu misumaali kwiki onzinye nzenna mwaka ku mwaka oyagala kunzina omuntu n'obeeraawo emisana ku makya abantu bakedde bagenda kukola golowooza kukuzina nze bannange sirabanga ku kakazi kagala kazinanga kali mukazi gwe neesonyiwa gwe noyagala bakuzine ku makya emisanasana mu budde bw'okukola I'm a busy man ndi musajja akola ayagala ssente obudde bw'okwegatta bubaawo there is time for everything naye gwe buli kaseera n'oyagala omuntu akuzine gw'obadde tokimanyi nti omusajja bw'azina ennyo afuna kye bayita prostate cancer gw'obadde tokimanyi nti omusajja bw'azina ennyo akogga gw'obadde tokimanyi nti omusajja bw'azina ennyo it can even damage my brain banange nnina obulumi bantu mmwe omuntu akufiirako akimanyi bulungi nnyo all the time abadde ngaakuzina nakuzina mu motoka nayagala mwezinire mu biyungu nayagala mwezi olaba natuuka kukuzina nga tugenda kuziika Haji Musana nenkwegayira negamba bannange kintu ki kino kyo n'otandika okuteekawo embeerera ng'oyagala kuyomba bwe nkunyiizaamu katini ng'ontiisatiisa okukola live okunvuma tuli twali wano era ng'okola live okaaba bw'okaaba onkolimira kati okolimira omusajja ng'ate nze akuliisa nze akulabirira nze abonaabona ku lulwo ate onkolimire nengulira nnyoko ebizigo nyoko nemuwanga ssente nenkungubagira nemuteerako ssente nenvuga amafuta nenzija nensula mu motoka nga nkukunadde olunaku olwaso olunaku lwe nasula mu motoka lwali lwalumbe olunaku lw'okuziika twasula babiri nenkukola olaba we bistress nga gwe nga banno obateeka mu depression biruma omanyi omuntu wakugamba nti biruma oba tomanyi we biruma naye omuntu ne wakugambako kasajja kwe you're not understanding unazaala kasita gwe tozaala gwewo waliwa ababo baliwa olaba ndabirira baganda bange nendabirira mikwano gyange ababeera bansabye nga nina ku sente nembawa. What about my kids if I had? What about my kids if I had? Ate okuzaala si musango era ojja kusala buli kagambo naye ng'ate gwe nkulina he was born in 2000 ani abafera ku ID ye ku national ID kuliko 1998 ate olaba yateekako 1998 nze baŋŋambye kitegeeza yasalako emyaka esinga esatu kitegeera ku national ID ye kuliko emyaka kuliko 1998 kyanga kitegeeza kasalako manyi kakazi ako kakazi kagala nnyo tema emyaka no ebyo bya 1999 biri ku gundi biri ku Telegram yateekayo buteeso bimanyi ebyongugulawo account osobola okusaayo emyaka gyonna naye nga ku national ID kuliko 1998 ate nga kitegeeza yasalako ako kasajja kakulu kakadde naye kajja wanayo nekatuvumavuma nekatuvuma obukadde nekatuvuma biki ako kasajja kakadde mutufunireyo komiti abaana b'obulenzi gye baloopa nga bwe baloopa ensonga ezo zitekingibwa serious nga nawe kiba kitwetagisa twambula nti bwe bagamba nti sefuko ogamba nti olina amabavu kasolo katulage wallahi nkalagayo nze ndi musajja nnyo kuba mbadde nkuzina naawe kimanyi Denesi badde ngaoyo omwana simuzina nga muwulira badde nga nkuzina kitegeera n'owogana baneiba ne bakuba
Nze tati n'ogamba tati ompita daddy nze siri daddy sinatuuka ku level ya kumpita daddy yani yakuyigiriza nti woba mu romance ompita daddy nze tebinnyumira olina kumpita baby oba nakugamba woba tompise baby towakana nze sagala kumpita daddy mbu daddy sina daddy sinazaala baana goyita daddy. Mu mawulire amalala Ssenga Asidi Wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate alabula Maama Fiina. Maama Fiina oli otya mukwano? Nali neeyama obutaddamu kuyisaamu gaali naye Maama Fiina mbadde nsaba weesonyiwe entalo zaffe ez'oku app. Maama Fiina olina omuze buli lutalo olubalukawo. Maama Fiina ng'ojjanga nga oluzikiza nga osasula abantu sente ng'ogamba dda toyomba kankuweyo akasente olwo olutalo mululeke Maama Fiina weesonyiwe entalo zaffe. Wano wajja n'ozikiza olutalo lwa Donasia ne Rama naye era Rama n'alwongerayo maaso. Wajja n'ogaana mukazi wa Ibra Sekajja okuyisaamu Chozeni Beki eggaali. Kati oyagala kustopinga lwa Rama ne Salima. Wastopinga manyo lwani Maama Fiina tukuviira ddala mu ntalo zaffe. Kiriza tubeere nga tugendako ewa Lord Mayor tubbi twogera ku inginiya balimu ezo Wuuna avuddeyo n'abaako byayogera. Waliwo akako kasa akali awo. Go is down to them, there is no opposition. The problem. Bamabike mwe bali. Mabike mwe yalimu. Era mwali. Kali awo kakundi awo akaba abasoma abo nga omulaba kutekka levaawo. Akakaba gundi awo we batabeeramu be balina amagezi be bagabu, you know, without them you can't. N'abamu bavudde mu nuupu. Babadde bamemba ba nuupu ba protestinga kuva mu nuupu. So but abamukyambwa kugamba nti ebbanga lyonna abantu abazze bavuganya Mwami Museveni. Yes. Bazze bakoota mu Gaalumonde. In fact, ayogeddeko n'okubeera nti ebigambo byammwe muze mwogera abamu ku mmwe, not you as a person but some of you in the opposition. Ate mmaliriza mubiridde ku nsonga y'akalulu kano. Ngaki? Just watch this video. Njagala kulaga video clip eno olabe omu ku bannammwe. In fact, ne president Mwami Kyagulanyi at some point yatugaa nti akalulu kano nga byabakama yakateeseteese tajja keesimbamu. But is actually contesting. But also look at this member of parliament ava mu kibiina kya NUP ng'ayogerako ku nsonga y'akalulu kano. Just watch this. Lutamaguzi mu lutandi. Lwaki njogera bwentyo abadde kootinga byoyogedde kootinga mu lutandi nti Lutamaguzi kenyini yatugamba nti whoever will participate nakusanga in an election organized by the cadres of the NRM will be celebrated. Naye obadde omuwulira ng'akugamba yamusanga wa okwogera ebyo oli ayogeza Lutamaguzi awo nga nakusanga wa okubyogera wenkomyawo ng'owulidde ki? Owekitiibwa owulidde ki? Balimu ezo muganda wange balimu ezo ensonga esooka eyo Nuupu gy'ompita okudda nze nakutwalayo. Nedda ssebo wali mukama wange sebo eyo Nuupu nze nakumobilize okutwala mu nedda ssebo. Modo Music Wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate abuulirira chikeni. Ekitiibwa ky'omuntu kikulu kati ffe kizibu okutupiininga ne bw'oyogera ebyenkana 10 toyina wogera kundaba nga ndi bwereere. Toyina wogera kundaba nga nina conversation gye ndimu ndi ku phone sex. No way. You know one. Kubanga tumanye ekyokukola baana bange tumanye okwekuuma bannange mwekuume. Ekitiibwa ky'omuntu neba neteri kirumanga ne bw'oyambala n'otambula ne balyoka bakuteekako emoji w'embalaasi katumulaba mu comment ng'eyina ekituli ekinene comment zo section n'ogizanga erimu embalaasi. Twalabye abalala nga bataddeko comment section eriko ezike litudde ku muyini ne muggwamu ekitiibwa. Mumanyi abasiyazi abali ku app eno
mumanya abasiyazi abali mu celebrity life mubamanya abasiyazi abali ku app eno mubamanya omuwendo abayitirivu nga n'obuyimbi bayimbi kuno kwe bali bayitirivu. Bwetweyongerayo MC Meya avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za Lily Puzzle. Jjukira nti Lily Puzzle yavuddeyo n'atabuka oluvannyuma lwa mukunja okumukolera akatambi ng'amuyita sitaani. Kaakati nno MC Meya agambye nti bannange Lily Puzzle mumuleke akubanga abonyeebonye era atobye n'obulamu bw'ensi. Togenda kuleeta wano lugezigezi kuliita otya olugezigezi mu bantu abapakasa omanyi gwe obunaku bwe buluma bajja aparetinga banne buli lwe bakola ati babakozesa batukozesa kubanga ffe tuli bannakyalo twajja kunoonya mukisa mu kibuga tulina okwegayirira abagagga tulembeka abagagga tutembeeta abagagga tunoonya mukisa we guli kubanga tulina ebirooto byaffe byokuddayo waffe mu kibuga gwe bw'oba tewajja na birooto mu kibuga aujourd'hui aussi c'est un autre jour werekeze tulabe nga bwe tulaba ensonga yaffe twajja kunoonya ssente tewali kirala kitwanona mu kibuga tetujjanga mu kibuga kukwegattako tetujjangako mu kibuga kukwegattako naawe twajjako mu kibuga okwegattako. Mbadde mpuliriza ebigambo bya Lily Puzzle byabadde ayogera ku nsonga y'okuba nti bamujjonkera n'okumwogerera ne bayimbi banne nti bayimbira President Yoweri Kaguta Museveni mu campaigns. Bino nno bye bigambo by'enzijeemu. Batono nnyo abagenda okubuuza lwaki oli mwavu. Batono. In fact ku 10 oyinza obutafunako muntu akubuuza nti naye lwaki oli mwavu. Wabula bw'omala okuzifuna oba bw'omala okufuna omuwaatu oguyinza okuvaamu ssente. Buli omu agenda kwagala okubuuza nti owaayi wakikola otya. Bafaayo nnyo ng'olina w'otuuse naye tebafaayo nnyo ng'oli mu mbeera mbi. Nzijukira Lily Puzzle personally kyova olaba nti nze nyina abantu abamu abakola decisions zaabwe as long as zibawa essanyu nze ne ŋŋamba weewaawo. Mukasa oyo fumanyi nze muyita Mukasa mpita Kasiri nze muyita Mukasa. Mujjukira obulamu Mukasa nga tuva ew'amasike Kabwohe emmotoka ng'egenda nattukuba tunoonya emitwalo 5 ng'oli nga tulina kapaso kamotoka kaali katono kaali kapaso. Olunaku lumu twaka ku meeting point waaliwo ba naiti meeting point eri Ganda mu Nansana. Naiti eyo babyalina mitwalo 10 n'angamba mmeeya tuno n'ezo ssente kweri. N'angamba naye mmeeya sooka ogenda opima olaba batuzinona. Bwe natuuka ne mugana omanyi Mukasa ssente zino tuli baavu naye tuzireke. Mukasa ng'ajja ne tubeera wano ewaka ne tuwuliriza ddemo z'ennyimba zonna ne tuwuliriza ddemo. Mmeeya Kasiri tuteruno ne mugaa tukole ki no tuteruno ne mubeera mu kulumagana ne mubeera mu kunoonya ekyeddako. Mu kiseera ekyo nga ne bapromota bw'anaaba teyeeguya nnyo teri afaayo. Katonda n'atuyamba n'atuwa comeback ate n'agituweera ddala awo senti Mukasa Mukama n'agituweera ddala comeback. Kakali bwe ntunuulira abantu abamu nga mutadde ku Mukasa amaanyi lwaki oyimbira kati mwe bantu mmwe luliyo omuvubuka ono ng'ayimbira emitwalo 5 where were you? Mwali mufaayo okumanya abaana baffe engeri gye babeera. Nyinza oba nga sikutte ku Mukasa lyakutte but nze simuyinaako buzibu. Buladi ffenna target kunoonya bulamu bulungi. Abatadde entondo mu kkubo ly'okunoonya ssente be bawulira nti banyooma emirimu be bawulira nti baagala kukola bawunzise basajja bayivu ne bawunzika nga baavu pereketya. Nosanga omusajja myaka 3-4-5 nga yekugamba nsinayo kapoloti yadde 5-2 myaka 4-3-5 nga talina yadde poloti 25-3 ku Wakiso kuno oba ku Kampala kuno oba ne mu kyalo nga takayina myaka 4-5 nga ne
ta saving ankwadde millions 2 nazirabako ninga siga ntagala kola ne akabeera akakokunyumya ebibozi bya politics akakokwegeze okwegaggaasa okwo gakekumuleetedde obuzibu mukwano nno banno boli mukwogereramu bamala ne bakukuta ne babako bajja akasente ke kabakyusiriza obulamu bwolaba obwo so me I support you my brother Mukasa wamba sigala ku mulamu ate wetagana kuleekaana bulati kano ka season ogwokubiri ogwokusatu gujja kubulina birala in fact banna Uganda zikyendowooza fo kyokuteeka pressure ku bayimbi bano simanya lwaki oyimbidde guni mubalinde bajje promoter nasigala nga abateeka ajja kubategeka gwatayagala kubayingira tojja bayingira period ana kantu kayogedde ne kanyumira naganze bane sirimu nabyabufuzi nze eri nagenze kunoonya sente ndi muyimbi nagenze ku kiyo namwe munampa sente awukamu nyimbe bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section bera bulungi wera